Eddy Kenzo kulikayo. Eddy Kenzo wavuddeyo. Kulikayo Eddy Kenzo. Bonna abakuvuma bali mwensi. Na kigamba Eddy Kenzo bwe twasisinkana. Era ne ku graduation yange Eddy Kenzo nakuyise. Nayise abayimbi basatu ku graduation yange Bebe Cool, Eddy Kenzo ne Spice Dana bamala. Nakugamba Eddy Kenzo bonna abakuvuma obasinga. Eddy Kenzo sakigamba bonna bali mwensi. Mu Uganda muno tulina ekizibu abantu abalemeddwa ensi. Beripa ku bantu abali successful. Gwe tuli bonna abavuma Eddy Kenzo. Wali wayina akedi. Wali wayina omulimo. Nti ayina adulesi mwatuula. Omuna Uganda yenanga tayina mulimo tomuddangamu. As if a person doesn't have an office. Era gwe wetegereze bonna abali ku social media. Ngojeko nze eri ayina omulimo. Nti ayina office mwatuula. Omuntu yenna mu nsi nga toyina stamp. Kokuba ku bbaluwa z'owandiise, don't give that person time. People are frustrated. People are jobless obulamu bw'abalema. Buli avuma Eddy Kenzo feria. Ekyo nakibagamba dda. Eddy Kenzo mumubanja ki? Byaliko personal achievement ze. Oba gulamye agirese oba tagirese, it's none of your business. Mbusemanya yagambye fire bongole lutaya kitaawo. Gwa mwogerera. Abantu mwewadde responsibilities zitali zammwe. You are not a spokesperson of anybody. Naye no assuming alolo mbolumiddwa nnyo. Eddy Kenzo teyandiyogedde bwati mwana wa nnyoko. Lwaki mumanyira abantu? Lwaki temufumiitiriza? Lwaki bavubuka mmwe muganye okwebuulirira? Kaze nakavubuka ke nalabye ku TikTok. Siba yakagambye Junior Sibanyi oli musiyazi. Nze ebyo babinvumye dda. Ebyo ebyobusiyazi, that's not news. Nze tamale tewali kye batanvumya mu Uganda muno. Banangidde obubbi. So there is nothing you can talk about mine kinnuma. Because nazalibwa kwogerwako. Nze wano kati kiki kye mutanvumye kye mugenda okunvuma. What? Olaba n'omulangira Semakoki, olaba Ssaabasajja Kabaka gwe mwogerako. Ng'obuyinza bwa bujja eri Katonda. Olonze tamala omukopi. So kati mwe bavubuka mmwe aba TikTok kambabuulire. Mwale mwensi, mwale mwokwekolerera, mwasigala kwogera bwogezi ku bantu be mutamanyi. Ate ng'era temubamanyi. Kakati n'olwekyo abo bafeeriya toyinza na kubawa budde. Nze munsi waliwo abantu bestajja ku meetinga. I can't meet you because you are nobody. Nze munne nazaalibwa kwogerwako. Nazaalibwa kujooga si kujoogebwa. Tekisubizo kino eky'emmotoka yange kye nnina. I sleep well, I eat well, I have a job, I drive myself. That's enough for me. Nina ebyapa bina manya gange. 4 land titles. Ebanga lye nakamala mu ministry ya lands. Emyaka I have 4 land titles in my names. Kati inze I waste time with you idiots. Who you wake up every morning, you don't even know what you're going to do. Ba mikwano kambabuulireyo ekintu kimu. Abantu bakulaakulana. Gwoloza mbu wemubeereko ku TikTok ne mumanyira abantu mubeera muwina temufunamu. You are wasting your useful time. Abaana bo bajja kisasulira. Your kids will pay. Abaana bo bajja kisasulira. They will grow up in a poor family where their dad, instead of working, yali awa yasamiridde bwasamiriza. Mukozese obuvubuka bwammwe nga mukyalina amaanyi mukolerera abaana bammwe. Muve ku bantu. Muve ku bantu be mutamanyi. Nze nina ebyapa bina manya gange. Sinnagabana na ku bugagga bwa taata wange. I haven't even touched my father's property. Era wemba njogera. Do you know why my father loves me? Omanyi taata nga njagala nnyo. I've worked for myself.
otherwise dandi baddawo nga ninda mbu daddy mbunsalira ku poloti inze juniors. I wake up every day, I go to work. Not for you, for my kids. So what day you know you get a call? Like you waste time on me. Nse kulira kenaku because you'll get the reality of life. Banyamwe bavu muli bubi muganyo kola mukera kwasamira bakola. No sango musiru ngali ku Eddy Kenzo goyogerako mumanyi gwe. Omanye sente zayina. Nze Kenzo yampitako nga yagala gula ttaka Busaabala mukolere ekyapa. Oyo Kenzo gwola $1 billion ejo netukiriziganya bamuwe ttaka ku bukadde 8. Abannayuganda bwe mutaakole ne muva mu bintu eby'okwasaamirira. Talaba luno luka miliyoni. Genocide teyaluwadde sente. Oyo kamiliyoni oyo. Kamiliyoni oli musajja wa Bubadi. Sitaji sema yembe gegaji sura kamiliyoni. Isn't it honis? Nemizimu. Sagamba ogende bakusabire kamiliyoni siche wakoze. Nakugamba kamiliyoni mayembe gegasura stage. Tewabikiriza. Nogende wa pastor bujinga kusabire siche nagamba. Nakugamba kamiliyoni gende wa mama fina. Omanye mwe ba kamiliyoni muyine ekizibu. Mwagala nnyo ebintu by'obbawaana. Omuntu wagamba kamazima ng'onyiga kamiliyoni nakugamba enkuba yatonyaawo wokka. Amayembe ge nnyini wamagolabirako ddala. N'emizimu gyali ebiri gye gyasuula stage. Neko agende wa pastor bujinga akusomere Ecclesiastes. Sabyogera wano. Nze tamalenti ya I predict things. Nze mba namaze dda okumanya. Nze I'm a psychologist. Ntunulira environment wamma ne predictinga nagano mayembe. Era kamiliyoni yabadde alina okugenda wa pastor bujingo. Kamiliyoni agende wa mama fina amwe naze ekyogo. Mbujuni yambu amala googera. Nze mala googera nze. Oyo lwaki gavumenti yampa omulimu mu babuloga bonna. Nze simala googera. Era omwogezi wa poliisi enanga namukubira. Namugamba afande enanga. We are all spokespersons. Oyogerera poliisi njogerera landies. But this is witchcraft. This witchcraft. Mubuzo basamukubira. Afande enanga ankubira. Because fenna tuogerera bitongole bya government. Nemuga afande nanga. This was witchcraft. Don't waste. Walabe ku police report ku kivulo kya kamiliyoni. Of course sobra fuluma. Lwaki stage yo kaye yagwa. Nawe ne Uganda lwaki temwagala mazima. Lwaki temufumitiriza. Noka na stage eno ngate kibangawo. Enkuba nejja kusawa mwenda. Ngayo nula bidaddala mayembe na mizimu tana. Nze na era Kasuku namulabya yazzeyo n'asoma psychology. Congratulations Kasuku. Sagamba Kasuku deo some psychology. Kasuku is now my hobby. Yazzeyo n'asoma psychology. So, Kasuku, congratulations. Let us hope. Kasuku, you are going to use that degree of psychology to tell the public behavior and human brain. Nenga Kasuku, congratulations. I know it hasn't been easy. Okufuna degree eyo Kasuku. Namugamba Kasuku go back. Era Kasuku kasitayasomye degree ya psychology. Nyenda kusoma law. Kale Kasuku era ndabenga bona asoma amateeka. Kasuku engeri gye wasomye psychology. Now I'm going to do law. Kuba fe mu psychology witchcraft is there. Kaki is in your hands to prove property ownership. Yes, it's my car. Lwaki sikwata kisumuluzo kya motoka yange. Iyo nawe kwate ekya nnyoko. Ne Uganda lwaki temwagaliza. Kati okwata kisumuluzo kya space yange tayita mu masasi.
Genocide ya jingulira. I think you all know that. Yapa dole mitwali ibili genocide. Nengula ko sipasio. Etaita masasi. Abaine motoka eziri amadi tuli babiri nze ne Bobi Wine. Kwazo naza ava mu government. Ambulia ya ine motoka etaita masasi. Ngoje ko nze ne Bobi Wine. Zonera government wa mai yazetuwa. Gwatara chine chimzombo china remote yeno. Taraba chigambo chirikoti isana madika. Nze motoka yange amadi. Era spare parts mujja Germany. Gwabadde banyimbu mujja Japan. Genocide ye ya pasipasi yeno gyentambuliramu. Era maso ge motoka teri atulawo go moto gwa genocide waliwo ekifaananyi kye. Era waliwo wa traffic yali ambuuza. Where is your driving permit? Namga, you man. Are you sober? You don't know. Tebira ba mawulire bya police. Namga, are you on social media? Do you know even you are talking to? Do you know who gave me this car? Before even you ask me driving permit, do you know the job I do? Namga, now, younger man, don't waste my time. I have land titles to look at. Now, I'm very sorry, sir, you go. Yes! Don't waste my time. Is that police a government institution? I'm a government worker. A technocrat, katumbuzo te driving permit. Mwakana kuamba government ya police. You want to overthrow this government. Mwatebala sono sa political science, senior government officials and junior government officials. I think the police should now learn. Baba we bifananye byaffe abakungu ba government. Don't ask me stupid questions. Where is your permit? Permit? Are you sure? Namga, which document is that? Is it a passport? I'm on government duty. Uchombuza bya permit. Abantu bali mukubba mataka. Kati president we anambuza lwachi dunia mataka bagabanyo. Ndamugamba mbuwambuze bya permit wa delaying my time. And he told me to go. Sali tubiya kisiru. By that time nali nyenda nakapeka wa genocide wa mangani na meeting bangamba kujja sawa 5. Mbatu kawe kapeka wa police anyimiriza. Nimga you man, are you sober? Nego yimirizo mu manyigwe. Do you know where I'm going? Nibacha police temukula. Lwate basomesa political science. Nti bora banga technocrat junior ngalimu amadispacio. Is on government duties. That's the mukwata bine bya nope. Tebina makuru. Arrest. Namga, why don't you arrest these idiots in nope? Who masquerade as freedom fighters? Kwata Bobi Young. Government eja kuongeza no musara. I have been telling the police. Bamba mwagala babongeze misara. Ganda arrest these idiots. Ebibera waneka mocha. Mubakwata ido. Kwata nubiya niri. Taina chaga sansi. Yasigara awo kuyimba. Uganda, you are motherland. Nubiya niri sibyaberamu. Mbu Uganda, you are motherland. Idiots. They have no respect for those people. Bantamatamat. They are hypocrites. They don't tell the truth. To Museveni akulemye. Just wasting time for the youth. Kono nilaba voboka bud. Why don't you arrest Sauda Madad? So you can arrest me. But nobody is above the law. What do you call a law? Law is a mere document. But nobody is above the law. Law is a document. It needs people to be implemented. What am I constitution ya inebigate? Right, America is never Democrats. If it is democratic, why does America have Democrats? If it is really democratic, it needs Democrats to implement democratic principles. You think Mbolo is a person? But nobody. What do you call law? Politics prevails over law.
ebyobufuzi bisinga amateeka amaanyi kyovula banga Segirinya okumuta bamaze kuteesa kooti ze zamutadde kooti gundi Supreme Court yagamba mbu abantu babawozesa mu kooti maso Court of Appeal negamba ati tebabawozesa na which is which omulamuzi yawadde Segirinya bail yavudde mu America gano yagasobera mu Ludicha they are the same judges having different judgments because of politics obadde manya mateeka ge gafuga ensoba bya bufuzi singa byali bya bufuzi singa America erumba amawanga if law ye yali efuga ensi America yandirumbye ziiraka temanyira of sovereignty. It is the politics that prevails over law. Robert Dochali mu byamateeka ebyo gende eri mu law school we wali ba lawyer. Sadero according to article which article? Tuli mu military government owoza bya article wano. Mu article 17 of the code. This is a military government. Politics yasoka mateeka negagoberera. When politics doesn't favor law doesn't happen. That's the truth. Mwema ganye mitu byokwerimba. Kati ze gani mu sipaso yange taita masasi kani arrest me. On which grounds? Mpozi nga masimu gabajjeno gonna tegaliko. You cannot arrest me when all generals have switched off their phones. Right now, I'm too busy. I don't have time for gossip. I'm busy in land. Kuza bantu kumataka. Owekibanja tagobwa. Owekibanja tagobwa kutaka. Koberenga Land Road gwa ine ekyapa. Okuba n'ekyapa ng'oli Land Road tebikwata ku wakibanja. Land Road tasobola goba wakibanja. Owekibanja akumibwa constitution. Era singa bebibanja mwafuna adde ebyapa. Ne parliament yadireyinga. Is called a bona fide occupant. Owekibanja. Owekibanja takwatwako. Ekibanja kike semateeka bwagamba. Kati Land Road ovati erino gamba owekibanja omugobe nga tomukompasate nze. Ba Land Road mulindeko mu Uganda Land Fund bagenda bakompasate muve ku bebibanja. Nze mwantisa ddamwe ba Land Road mbo John yatolabula ba bibanja sibaya John yatolabula ba I will tell the bibanja holders you have a right in the constitution the bibanjas are yours. Tali alina kutisa mboveeko nene mukuba amayumba g'abantu nina wano gye nalage ewakiso oyo Dr. Kaggwa nga agobya ab'ebibanja namuga Dr. Kaggwa va ku b'ebibanja najja nnyini antiisa simanya yo Dr. Kaggwa yali antiisa gwe mwana gwoli muto ojja kufa you kill me otegere which powers are behind me. Hey, you are joking. Nze mwe ba Land Road kambabuulire muyina sente ababbi b'amataka muyina amaanyi. This time the president said no evictions. Presidential directive ya 2013 mwagifuna nga president agamba tewali kyaliwo goba bantu ku ttaka. Impuuga yagenda n'ateesa ne gavumenti era enteeseganya zino ne parliament yazirimu bate Segirinya n'ababaka ba NUP abasinga obungi bakkiriziganya n'empuuga bagende bateese ne gavumenti Segirinya ave mu kkomera. Bobi Wine kyataayagala. Bobi Wine yali tayagala bateese na gavumenti nga yakyayagala Segirinya abeereyo. Kati Honorable Mpuuga nga bwali leader of opposition yakwata ababaka ba NUP ne bamuwa olukisa ne bamuga abamu si bonna n'abasinga obungi bakkiriza tyagenda ateese n'eki ne gavumenti bate Segirinya ekintu ekitaasanyula Bobi Wine kati lwe lutalo oluliwo. Olunaku Segirinya lwe baamuta Bobi Wine tebaamugamba kyobulanga ku kooti teyaliiyo. Bobi Wine yali tayagala bateese ne gavumenti era enteeseganya zino ne parliament yazirimu bate Segirinya ave mu kkomera. Bobi Wine yagenda n'ateesa ne empuuga bagende bateese ne gavumenti Segirinya ave mu kkomera.
olunaku Ssegirinya lwe bamuta principal tebamugamba bamwaisoletinga olutalo luli mu Nuupu bannange Nuupu eri ku muliro kati ebyo byonna nga bikyali awo Bobi Wine n'asindika abaana be nga bwakola aba social media nti bavuma empuuga kye yabakoze ku CBS yakubye principal n'amuteeka ku ttaka n'agamba abamu ku mmwe mwazaalibwa kufugwa so si kufuga. Some of you were born to be led, not to lead. Bye bigambo ebyavudde mu mpuuga nga bikaawa n'agamba byemuwoza mpuuga mwennyini n'agamba byaba Nuupu byemuwoza nti muli bavubuka siba temugambwako birina okukoma mune lwe lutalo luli mu Nuupu NRM tebiriimu era babirabe empuuga ne Bobi Wine nze olutalo luno nalulabirawo nga lujja olunaku Bobi Wine lwe yakyala Emmengo n'asinkana Katikkiro munange Ssematalo owookusatu yatandise dda mu Nuupu ekibiina kyeyawuzzaamu eriyo ababaka ba Nuupu abakkiriza mpuuga kye yakola so mune lwe lutalo oluliwo kati nga mpuuga ne Bobi Wine beegudde Malaka. Bobi Wine amugamba ani yagamba ogenda oteese ne gavumenti mpuuga amugamba Bobi Wine sirika ebyobufuzi tobitegeera kubanga mpuuga mutuufu woma mu byobufuzi wabeerawo okuteesa n'Amerika eteesa ne Iran teri muntu agamba nti mu politics temulimu negotiation ne Ukraine eteesa ne Russia so kakati olwokuba nti aba Nuupu bakyali baana bato bo balowooza nti byateesa ne Museveni abamu nedda mpuuga kye yakola wamma kituufu ko atayinza kulaba Ssegirinya ne Alan Ssewanyana wamma nga bali mu kkomera abasajja batu bamazeeyo emyaka 2 noga tugenda kuteesa kati Bobi Wine is selfish yerowoozaako yekka kyokka nga ebyatuuka ku Nubianiri n'Eddy mutwe Bobi Wine yateesa lwaki ku Ssegirinya yagaana okuteesa ne gavumenti kati awamu n'empuuga mutuufu nze Honorable Mpuuga simwagala era sigamba nti byakola ebisiga obungi Honorable naye ku kino Mpuuga yabadde mutuufu Nuupu mugenda kweswaza tesobola kugaa nti basibye ba MP bo Bobi Wine noga tugenda kuteesa eyo byo si bya bufuzi ebyo byobufuzi byakyana kito byaggwako dda n'Amerika eteesa ne Iran gwe twalaba Trump gateesa ne wa North Korea segera wabeerawo okuwuliziganya kakati Mpuuga abasabula ka Mpuuga temujja musobola ye intellectual abakubisa bwongo yabagambye yenkola ey'okweraga eryanyi okweraga eryanyi tejja kusobola tejja kubayamba ab'NUP abaana bali mu makomera abaana bavundidde mu makomera abaana b'abantu babonaabona lwaki temuteesa kati Mpuuga kiki ekibi kye yakoze wamma mumbadde mukyayagala Ssegirinya lwaki aba abeera mu kkomera musajja watunga ebyamukwasa by'NUP singa Ssegirinya bamukwatira ku bizinensi ze naye Bobi Wine ku luno yaswadde ekibiina kyeyawuzzaamu tuba tukyali awo Eddy bwanika kyakola Nambooze bulijjo alya ssente mu gavumenti sibanya madamu tica ng'asirise naye ku luno baamwabizza Nuupu mugenda okweyabya kebaabizza Nambooze n'abalala baddako Eddy bwanika
yagambye Bobi Wine tukoyo obunanfuusi bwo. Abedi Bwanika yagaye Bobi Wine tukoyo obunanfuusi. Katika asooka malo kuba Namboze bannange bulijjo gavumenti yakawa Namboze. Abedi Bwanika yakubye Honorable Namboze ku CBS. Naleta fact ku fact. $1 billion ye yajjanja ba Honorable Namboze. Ati bulijjo tubibagamba. Nga mugamba junior yo propaganda. Simanya NRM ebasasula. Kati banupu benyini kati bebe yabya. Nze nabagamba time ulutero. Mutegerero wa kino 7 ya kyatufuga. Nabagamba ebyo bulijjo bye mwebuzabuza. Junior wa oyo propaganda kuluno nupu yenyini yeyekuba. Ogenda uli otalo mu nupu. Ne Bobi Wine yemnyini bagenda mwabya. Je yajje motoka. Gweri kasita bakubye Namboze. Kubanga Namboze yali wano. Ku barometa n'agamba nti nekube erigende wa speaker. Mbutali manyi bajjeyo statistics. Nga government yakasasanya $1 billion namba. Kukujjanja ba Honorable Namboze. Ati bulijjo mugamba propaganda. Junior NRM yebasasa kuluno nopu yeyeyuza. Nopu yeyekuba. Ebyama bitandise okuva nze nabagamba nasanga ababa balida ba nopu mu State House. Nga nyenzo okulaba President Museveni nga bambadde Gomez. Ne munvuma mbo Junior yo propaganda kati ababaka ba nopu sibe babyeyogerera. Bobi Wine wakoze ensobi okulumba mpuuga. Impuuga okujjayo Segirinya ayagalwa. Abatadde bakoyo okulaba Segirinya mukomera. Kati gwe Bobi Wine trainer ungeri gy'ogamba nti mpuuga kye yakoze kikyamu gendo tesa ne government. Kati ke mweyuze ate mpuuga agenda bakuba. Nze kenna ate CBS emuwagira. Buganda ewagira mpuuga. Bobi Wine kirabika mu meeting gye yasisinkana Katikkiro bamugamba tolumba mpuuga alabika n'agaana kubanga CBS ewadde mpuuga platform. Nze nerabye engeri gye bakubamu Namboze ku CBS ne balekkiriza Abedi Bwanika alete statistics. Nabagamba eni UPT nza kujjako Museveni. Bonna abalimu banoonyi ba ssente kati temweyabiza. Mbu Namboze bakamu $1 billion namba. Ati njo mga propaganda. Nga tubibagamba nga mutuvuma. Manyaba na Uganda temwagala mazima. Hey! Naye abakyali mu opposition mwine nnaku. Nze nabagamba wano Uganda tetulina opposition. Gwe tunulira mpuuga ne Bobi Wine bye beeyogerera. Buli omu ayita munne munnanfuusi. Hypocrisy. Nenga Segirinya bamukwata musajja wattu. Amaze emyaka 2 mu kkomera mbu Nuupu teyagala akuteesa. Bwe bakwata Nubiyaniri n'Eddy mutwe Bobi Wine nga yateesa. Lwaki ekibiina ky'NUP mukifuula mbu ky'abaana balondemu mwina abaana n'ebyana. Luyale. Ku maziga maama wa Segirinya gaakaabye. Abantu ba Nuupu temwinaamu kisa. Ono politics gwe wali omulabyewo ataliimu kuteesa. Nga n'Amerika eteesa ne Iran. Nga Amerika ne North Korea ziteesa. Kati mwazanyidde ku mpuuga kaabasabule ffe bulijjo kye tulinda. Ekyo bulijjo tukimanyi nti mpuuga ne Bobi Wine bagenda kwesabula. Mugenda kulaba ebyama mutye. Ebya Namboze tebyavuddeyo. With the facts. $1 billion. Mbubba wa Namboze oyo Honorable bamuwa obukadde 23. Just kujjajaba mulwadde. Nuupu eri mu kiseera kizibu. The end of NUP. Bulijjo mutugamba mbu ffe tuli NRM. Ku luno babaka bammwe bennyini. Mugenda laba ebifaananyi.
olwo lutala Eddy Bwanika lwatandise olwo ate ayina ababaka bangi bamuwagira. So Bobi Wine yawulira kusegirinya ennugu n'olunaku lwe batasegirinya Bobi Wine teyalinnyayo ne ku akawunti ye Bobi Wine yalwawo okuteekayo obubaka okuvayo kwa segirinya tekwasanyusa Bobi Wine. Ekitegeeza bulijjo abanupu beerimba bajjano ne segirinya yakola video mu komera yagamba Kasuku genda obuuze Kasuku namugamba principal ndiddemu olukwe. Wawuliddeko okusegirinya nga yebaza Bobi Wine. Lwaki segirinya asirise? Wawuliddeko okusegirinya nga avuma Mpuuga. Segirinya yebaza Mpuuga kubanga yamuyambye okuva mu komera. Meeting mwalimu prime minister, mwalimu speaker ne honorable Mpuuga. Bobi Wine ne bamwa isolate nga kyekimuluma. Principal tayagala mubbako sho. Ekiruma Bobi Wine bamubyeko sho. Principal ayagala buli credit yabagitwala ku luno. Mpuuga yamuzannyo omuzannyo. Okujjayo segirinya Bobi Wine teyamanya yamwekangira bweru n'olunaku lwe bagenda mu kooti Bobi Wine tebamugamba. Ko Bobi Wine tegera segirinya aveeyo. Era Mr. Update akimanyi. Segirinya yimiridde okumanyiga abantu. So mwakoze bubi okulumba Mpuuga. Kati n'opuke yeeyabye. Ojawulira ebyama. Bobi Wine yagende Mengo okusisiikana Katikkiro ne bamugamba tugeza n'olumba Mpuuga. Eddy Bwanika n'abaabya. Mbagambye Nuupu eweddewo ababaka beeyawuddemu. Bakwoye okubafuga ng'obwana obuto. Bakwoye ebintu bya principal eby'obuli bw'enkwe. Nze nabagamba ekyanjawula ne Bobi Wine buli bwankwe. Nze sirabangako musajja muli wankwe nga Bobi Wine. Wanaaba mukwano gwo oseka neeyingira ekkomera. Bw'ojja otegera principal yaani. Nze bankuba wano. Teyajja na mu ddwaliro kundaba oyo gw'olaba. Nze nakyawa Bobi Wine kuba namutegeera. Tayagaliza mukopi. Nze nali mukwano gwa Bobi Wine nnyo twayawula. Lwa mutima mubi. Abaana b'abantu bali mu makomera bavundidde mu kooti masho gw'ababo ba Solomoni bali bweru basiba nviiri. Noga tojja kuteesa. Nga ne Museveni mu nsiko yateesa ne Rutwe Nairobi. Ne President Museveni yateesa nga ne Baamini Nairobi. Nemwe politics gwe muzannyanga wakito Bobi Wine. Ne bakwata bakomuledi bo. Gavumenti ne gajangu tuteese. Tubeeko bye tukkaanya n'ogaana. Naye wano ku Nubia niri we bamukwata Bobi Wine yali takyalira na mmere. Bwe bunaafuusibwe ababaka bwe bakooye. Principal ababaka ba Nuupu bakooye obunaafuusa obuli mu kibiina. Mulimu ebyana n'abaana. Wano we bakwata Lubongo yanga wakankana. Lubongo yabamukwata ava ku NBS. Bobi Wine ne kwolo teyalya. Wano bakwata Nubia niri. Bobi Wine waddamu okulya emmere. Size endagaano ze wasayininga obutadda ku situeti eza Nubia niri kubanga omwagala nnyo. Nubia niri yasooka ku nnyonyi buli Bobi Wine gy'alaga. Noga Nubia niri atamanyi Luzungu. Abazungu agenda kuteesa nabo lwaki. Walalabyeko Mpuuga nga atambula naye. Bobi Wine tatambula na Mpuuga. Atambula na Nubia niri. Naye n'ogamba ekibiina ogenda kiddukanya nga ddukanya toyireeti. Ababaka babikooye. Ate Bobi Wine weekubye ajja ku kya Segirinya. Kuba abantu bakirabye. Nti you are too reluctant to remove your friends. Nenga abaana b'abantu babakwatidde mu kalulu.
Abaana bafiiridde mu kalulu. Gyali emagere yeebase. Alinda bakwata Eddy mutu ateese. Wano nga wanoonya Genosale musajja gwe ku bya Nubiyaniri. Nga wamunoonya. Naye bantu mmwe Bobi Wine bwe mutajjeewo bunnanfuusi nankwe. Nakwefuula nti muli balungi ate nga muli babi. Omuntu bakutte bafuutu soja. Abaana b'abantu bali mu makomera. Mbuye tajja kuteesa. Oli kabaka Bobi Wine. Nze siona nti Ssaabasajja Kabaka. Olaba Ssaabasajja Kabaka asituka n'agenda Entebbe. His Royal Highness, the King of Buganda. Tabeerayo Entebbe ng'agenza okuteesa. Politics w'okwewalana yaggwa ku mulembe. Mwabakyali mu by'okwewalana ng'abaana b'abantu bafa. Situwaga ennyuma nnyo nga toyinaamu mwana. Okuteesa kubi nga tebannakwata nnyoko. Okuteesa kubi nga toyinaayo relative mu kkomera. Wano bonna basinga okwasama mwinayo abaana mu makomera. Wano mama Segirinya yakaaba ne mumuvuma. Amaziga g'abantu mmwe gagenda bagoberera mmwe. Abantu abatalinamu mitima. Mbu Segirinya yandibaddeyo mu kkomera. Ffe tetuteesa. You are hypocrites. Olaba nze siwagira Nuupu naye Segirinya okuba mu kkomera. Musajja watu abonyeebonye. Hypocrisy yereetedde okugwa kwa Nuupu omuliro gye guli. Nambooze bamuli bubi. Bukyanga Honorable Nambooze olya ssente za gavumenti ku luno bakwabiza. Abedi Bwanika yakubye Nambooze ku CBS ng'abase ate CBS erabika ewagira mpuuga kubanga Medinsere ko yabadde aseka nga we bakuba Nambooze Medinsere ko bwaseka ng'owulabira ddala Buganda eyina position gyetutte. Naye nga principle kyabadde kintu kitono nnyo Bobi Wine. Bobi Wine ekikuluma butakuwa sho. Mbu wabadde oyagala mbu oliidinge. Nakugamba parliamentary politics. Mpuuga abakubira mu parliament ekibiina yakizza mu parliament. Bino ebyokwasamira ku situiti byammwe abataasoma. Let me tell you, Nuupu erimu ebika bibiri. Eyina abaasamira ku situiti. Tomanyi na kiraka kyakola mu parliament, tomanyi na roles of a speaker. Ebyo byammwe impuuga abakuba intellectually. Kati mwe abaasamira ku busimu bwammwe mwe mujja kusiga mwe temulina maanyi. Is addressing us the elites impuuga. The role of any speaker. Kulaba nti ababaka be bali muki. Mama Kadaga yatuula museeke goba ababaka balebe MP Entebbe n'avaayo nadda mu parliament naga kati ndi speaker tebalina gye balaga. Parliament eyina okuyingiramu bw'okwata omubaka because egyo mirimu gya speaker welfare. Kakati speaker n'empuuga baakwatagana. Impuuga n'ategeera nti abasiru ba Nuupu woba oyagala obbakuba bajje mu politics wakoma nnyoko obatwale mu bya parliament ebya intellectualism. Impuuga n'amobilizing ababaka b'NUP nga ye Bobi Wine ali magere yeebase. Bobi Wine akyalowooza ati ebya radicalism bikola. Nze Bobi Wine siteesa radicalism talina gyagenda kutwala Bobi Wine. Damangu ku mmeeza oteese abaana bave mu makomera. Otherwise Bobi Wine abazadde b'abaana abo bajja kukyawa. Lwaki Solomon taliyo mu kkomera? Anti toteesa. Bakwate Solomon. Wano watunula ebiyengeyenge wano mbu buli omu agumye munne. So mpuuga yabazannyo omuzannyo. Mwe musigale mu politics w'ekisiru balimu basajja ba mpuuga ba intellectual. Oyo mpuuga mulaba edduka. Ekibiina yakizza mu parliament Bobi Wine gy'atali.
mwe mukyali magere munwa buukyayi mukyali mu politics wako manyoko ebyo byaggwawo oyo politics wako manyoko simanyi oli ebyo byammwe abataasoma people intellectuals kansegirinya ali bweru ensi yonna yategedde Bobi Wine gwe toyagala abantu bave mu kkomera olaba Ukraine Russia ne Ukraine bateesa naga oyina abasibe bange 7 bampe nange nkuwa ababo olaba Putin mukambwe naye ateesa kati mwe Bobi Wine mwayingira ebyobufuzi nga muli baana bato mukyali ku egoism mukatuwalane Museveni omwana nagwe wamuleta kugamba mumuliddwa ebyokukola owalana Museveni afiirwa eki ku myaka 4 ge yakatufuga nga akoma nawo kwa Museveni akoma kati omuwalanira ki mwe nyini temuyina opposition namboze bakamuwe billion namba yakumujjajaba babaka banna abanupu be babyogera bulijjo tubaga nti ababaka bannupu baali adda ssente nga mutuvuma kati ebyama tebitandise okuvaayo ababaka bannupu bakimanyidde ddala ne principal ya kye kibaluma hipokulise nze kye nagamba oyo Bobi Wine ne mugamba Bobi Wine bw'oba osazeewo okulya ssente mu gavumenti n'ababaka baleke balye obatemako omusaala buli sente omubaka zaafuna nupu ejjako $3,000,000 abamu mukazi we Basiru ye yagaana Bobi Wine ebirala byonna bikole genda oteese ne gavumenti abaana b'abantu bave mu makomera abaana abo babonyeebonye nnyo Bobi Wine va mu bintu by'ekyana ekito ebyo bya politics oyo gwe muzannyo oyo w'ekisiru ekiro muli tewali opposition ni one nakibagamba Museveni yakyatufuga nga muga Junior bamusasudde kati mwembuzi mwe bansasule n'abana Uganda lwaki temutegeera bwolaba Museveni agenda kuvaako gwobolaba okuvaako kwa Museveni nga afudde nabagamba mwetegekere state funeral si state handover Museveni olaba tasobola kuwa mutabani we buyinza if he cannot handle power President Museveni kaganya okuwa General Muhoozi obuyinza omulundi guno teri gwagenda kuwa buyinza mwetegekere state funeral nze nabibagamba there is no way Museveni will be on this world nga si president ekyo nakibagamba kati lwaki tawa mutabani we General Muhoozi olaba yagambye General Muhoozi the bali I'm still around mbwabwe Bobi Wine nemwe muli basiru mutegeera mwe reason mwasoma Museveni gwe muzanyirako mumumanyi mwe mwali mumusomyeko why don't you go and buy akatabo ka Museveni the mustard seed Museveni ayina interest z'Amerika n'aba Israeli Kongo nga tennaterera ne Sudan Museveni ayina gyalaga saaki bagamba ddate biri wano bintu nolidde oyagala Abamerika mbo bajjeko Museveni bawe Bobi Wine nga Kongo tennaterera muli basiru mmwe mwasoma ebyobufuzi mutamanye mbu geopolitics yefuga ensi Abamerika bateeka sanctions ku Venezuela Russia bwe yababuziza amafuta tebazzeeyo ne bateesa ne president wa Venezuela Maduro Abamerika bagamba dda president wa Venezuela Maduro ne bamuteekako sanctions ne bamugamba yabba akalulu kati leero tebali naye kwa kati bagala amafuta Abamerika era bali ne Maduro Venezuela America teina mukwana ina interest mbalaba nnyo mu abali mu America nga muli omwasamiridde mbu America ejja kujjejjeko Museveni oli musiru nga bwe yajjakani America yajjaka amini America yajjako Obote America yajjako Titokero Lutwa tibyasoma tugezaako bibuulirira bitegeeredde liyo politics tebiwulira bibeera mu propaganda sibaafirye dictator mwe bagenda bafuga emyaka 5 kwa Museveni kati adda
bana abanyankole bagenda tufuga emyaka 5 ye master plan 50 year master plan mwenno mwasamirire muve mu store kati eyo nopu Bobi Wine tosobola nafuga babaka 5 kati mbuba kuwegwanga you can't nempuga mwennyini akuyisaamu amaaso kwa mpuga yakubye Bobi Wine namuteka kutaka Bobi Wine nakugamba negamba kyokoze bubi okuleeta babaka ba DP wagana sabi gamba gwe Bobi Wine nganchali advisor wo twete tutule magerenga tulya binyebwa nekwa Bobi Wine toleta nambozi Bobi Wine toleta muwanga kivumbi bakusinga okutegeera wagana mboya nedda njagala kuba DP Bobi Wine nzo kuba DP ekibiina ky'abajjajjaffe DP kawo kadda DP tefa obote yawera DP yadda mu bakatuliki oyinza okuwera DP ng'obukatuliki bukyaliwo oyinza okulwanisa DP nga yekereziya weeri fe abakatuliki DP galinga kijja kati gwe Bobi Wine mbu oyagala kulwanisa mawu mbu tubaleke bajje si bwe waŋŋamba mbu abo banamboze junior tubaleke bajje tulwanise mawu simanya DP egwe nupu efuuke DP newereetera ensi Bobi Wine ebizibu byolimu byonna twabigamba bali bampuuga bafere kati bati mpuuga gwe gusooso teesa ne Museveni impuuga zenga ateesa ne gavumenti mpuuga abadde talina na certificate oyo onalebo mpuuga ne working certificate y'abaloya abadde tagiina tebagimuwadde wiiki ewedde walabeko mpuuga mu kooti ku luno yabaddemu gavumenti ye yagimuwadde working certificate ey'abaloya ekukkiriza ogenda mu kooti ne Bobi Wine atawulira wabaaki kati ojja otukaabira twabigamba weesonyiwa kagurupu kasuubi Bobi Wine tewasomerako Makerere bali Bobi Wine walina MDD Makerere bali abasajja bampuuga basulanga mu Livingstone Hall bemanyi balina kagurupu kabwe ke bakola bali mu UID Bobi Wine tewaliko mu UID muwanga kivumbi impuuga Segona Namboze bo bakola kagurupu kabwe era mu kalulu ka 2016 Honorable Segona yali wambabazi go forward mujjukira bulungi Honorable Segona yali mu go forward ewa Honorable Mbabazi bote bayina bibiina era mbambadde mmanyi nti empuuga wa nupu wo ayuma mwerimba Segona China ne kadi ye ya go forward kakati Bobi Wine olwokuba nti ebyobufuzi oli muto mu byobufuzi wagana okuwuliriza Bobi Wine naye nakoowa abantu abakeera okunkubira nakoowa abantu abankubira ku wiikendi kati onangamba bya ttaka ettaka lyo baba balibbye tunaabiraba ku Mande naye omuntu nakeera ku makya mbujjoni y'ekibanja kyange bakitute kati ku weekend nkubirani bala disi tebaba mu office it's a Sunday kati nkubira DPC naku omuntu usanga mu office on Monday Sunday nange mba mpumuddemu n'emirimu gya gavumenti mutuleke okubeera tekinoloti mu ggwanga lino nazza musango I'm explaining sensitive issues onankubira nga junior ekibanja kyange bakibbye call me on a Monday kati nkubira DPC amasimu gaabwe gonna galiwa bala disa amasimu gaabwe gonna galiwa ne ku Sunday sisobola I can't call anybody on Sunday. Waliwo n'omukyala ejjira yankubidde ng'akaaba amazige ebuseeni bazze ne bamenya ebintu bye ku ttaka lye nenkubira DPC ne muga please keep the status quo as it is they will look for me on Monday
Waluni yankubidde ejjo nga ndi mu live band. Nangamba Junior ente zange bazitemye abasajja bazze wano ne mugagende wala disso mugambe nkugambye ogendeyo. Ne muloza nti Museveni lwe yansubiza obuyinza mu 2009 siwumuleko. Much as President Museveni yangamba nti nze president yaddako mu 2009 but I should also rest. Wiki namba nosiba mataka ne wegoba n'ababbi b'amataka ne ku weekend era tebakkiriza kuwummulamu. Chuvulanga I have grown old very early. Nkaddiye mangu. Olyawo avede mbala nakuba enakapiripiti nakuba the whole country. Esimu yange yote umulako. Ninga we have to serve you. Kasigane munupu sigane mukuta toiza principle. Ebye nabagamba nze siza ba munupu. Mbukati temwakola time table ku kitebe. Ne mumpolo okusatu nobiyaniri yakuta toyi ku Mande. Sauda Madada lwakubiri, Bobi Yanga lwakuna, Kabaya lwakutano. Sebonzenga Lewisi Wampa lwamukaga. Mwakola time table ekuta toyi ku kitebe. Bano basingane munopo basingandi ki. Chovulanga government nunjo kolera. I cannot go back to the opposition. There are benefits in government. Kazije chibina chikozeche. Ababbi b'amataka mwakozesanga courts. Nogenda n'ogula abalamuzi ne bakuwa judgment. Kuno tebikyaliyo. Court order yo never mu court ng'egoba omuntu kutaka esoka wala DC president bwe yagamba. Ate naye n'amala n'aweerezaako minister wa lands. Kati tukwate ngo ojebye ebipapula byammwe ebyo bye mujja mu court ebyo ebyekifere kwa oguze judgment nga tosoose wala DC ojja kutubuulira. Musenda kiro. Abantu mubagoba kiro nga mulese bitwakite ebitalina number plate. DPC yenna akkiriza ogoba abantu ekiro ojja kuvaawo oli. No jokes here. Mwagala kusuula president mmwe. President alwanye musajja wattu alwana n'eggwanga. You are letting him down. DPC okkiriza otya bagoba abantu ku ttaka ekiro. Kati bayiga ne private companies edda baali bazikozesa. Oyina obuzibu bwona omuntu ku ttaka ekya n'oleeta private company. Private company tezikkirizibwa kuuma ttaka liriko nkaayana okukwata. Private companies are not allowed to protect any land eriko enkaayana. Emundu si yegaba ettaka. Walabyeko emundu egaba ettaka. If the land is yours, lwaki oleeta emundu? Why do you bring guns? It's documents. And you know, Constitution egambye ow'ekibanja tagobwa. Ekibanja kite Article 237 of the Constitution. Nze yagiwandiika. The Constitution is the supreme law of the country. Era kyenjagala ab'ebibanja bafune ebyapa. Babeere n'obwannannyini obwenkomeredde. Nkimanyi bino balandiroodi temubyagala. Mwagala ab'ebibanja musigale nga mubafuganga embwa. Ab'ebibanja be bangi. Ab'ebibanja be bateeka ssente mu economy. Ab'ebibanja be bataterera ku ttaka eggwanga lyo terigenda terera. Mbabuulira mmwe. Mwabajozi mwabali mu ttaka mwe balandiroodi. Singa ab'ebibanja tebaterera ku ttaka. N'ensi eno tegenda terera. Kwa ekiseera kigenda kutuuka abantu bajjeyo amajambiya. Mitsuwa kusenda malaalo. N'osenda malaalo g'omuntu. Omuntu abaze emyaka 20 ku ttaka. Abamu bamazeeko emyaka 5 mbu wano si wawo otya. So president yakiraba nti alina kukuuma babibanja. Baddewa kati baddewa mubagoba baddewa. Abantu bafuuke balefeji mu ggwanga lyabwe. So mwe balandiroodi mugezezzaako okumbula ibinga. Muleeta ssente empitirivu.
Mujuni atwagala kuwanguzi gwe kankubule nja kulopa gwe. I'll report you to anti-corruption. We want to take over power. I'm a vice president in waiting. You think ye gwanga ligenda kusana wonga wetuli because of money. Ekise gwanga linongozi ezibi abantu amaso. Corruption has killed this country. Zimbabwe inguzi omuna akuletira obukadana mujunia njagala kubataka nenyamba. Don't bring money in my office. You yenfachi namu bring it nkulope bulungi. So I'm not bribeable. I'm on the interest of the people. Nze nwanirira abantu goloze takabaliba etaka chechi tutotasobola kubba kati likula teriyemeza buli omwamanyi wasaliza nje nolete ekyapa nze Land Road nine ekyapa bana abebibanja baveeko. Wasoma article 237 protecting abebibanja. Wiringi baya wiringi sera wobo oyagala gula kibanja kya muntu leka kiguze nga yagadde bwabata yagadde na ganti ekibanja kyange sikitunda genda. Nze manyi mujja kunzita that I know. Nze newayo kufiririra eggwanga lino neteri kubba mataka g'abantu wano. Nze I know you will kill me. Era bali bagala kupada basirikali genosale yangambu I get soldiers namga my father gem nze siagala ngako basirikali. I don't want to be protected. Kati for what? Why do you protect me? Mugende mukuume ebyalo mbujuni yambo nange embere n'abasirikale bana kati bankumire mu lodge. I'm ever in lodges mbera mabala kati they should protect me from there. Maturabo bugwanga wamako bulwale bikolwa. We need soldiers to fight in Congo, not to protect Junior. Mbu Junior funa security ababbi bamataka bajja kutta. Me I want to move alone. Nze kasita government eno yampa spasio etaita masasi. Sina kyemba banja. What? Kugraduation yange jeno muhoziye mugenyi omukulu. Is the chief guest. Mama kadaga wali kati mbega irire kuchi. So the ministry has done a lot. So don't protect me. If I'm to die, let me die. But netugenda kubeera kunsiruberera. I know be a hero. Zino video zenkula bajja ziraba emyaka ejiriddako. Yes, and they will celebrate me. Abana Uganda abaliwo kati muine emitima. You don't celebrate success. Naye abana Uganda abaliddawo bali tu celebratinga. Bali twebaza. Junior no yayogera amazima. Nze kyekyangoba mwene yupi mazima. Nze I don't lie. I don't tell lies. Chesakole sijja chikola. I'm like my father. Nze ninga tata wange sirimba. Nzo kulimba. Family yafo kulimba kwa tulema. My father abatakwagala. Agambira wonze sikwagala. So nze temali mune bintu byo kulimba wamma byanema. Chobalanga sente zinnemye okulya mu government. Yajjajja tiyabulwa. Ko muntu agenda nakuletera documents. Nganfu ogenda okebera ekyapanga kifu. Yaddira title najituuza ku title kati nkuyambe ntya. Ekyapa tekituula ku kyapa. Ekyasookawo kye kiba ekituufu. Nemugati mukama wange ezo sente zinnemye zitwaleko ewalala. Ate ne bakuwalana. Mbuka juni yako tekali yanguzi. Kasiru. You call me stupid. You know that I am right. So, behavior, let me end this program. From here, jamu ebyamakulu ebitali byamakulu bireke. Sagala bintu bya kumpaana. Mwenna abali yabanvuma. Sibayinaako buzibu. Bayizawe mu nvume. It is okay.
ate bambi sijja balwanisa kwa yentegeera yammwe. So the bibanja holders abebibanja mujja beera ku ttaka lyammwe nga teri abatiisatiisa. Manya abebibanja munjagala nnyo. Naye musooke mwebaze Honorable Minister Dr. Sam Mayanja President okumuleeta mu ttaka bingi bikyuseeko. Abebibanja munaafuna ku buweerero. Era President mwebaze. Singa teyaleeta Dr. Sam Mayanja nga Minister w'eby'ettaka, singa abebibanja mwina we mwogerera mmwe. Ekimuyisa Dokita kuba alina diguli 3 mu mateeka. So let us thank him for having helped bibanja orders. So I want to talk about Kenzo. Kenzo namwogeddeko. Abamuvuma bali mu ensi. They are strugglers. We meet next time. Mweraba abantu nyine namba yange kwerioko ku page ya public tokuba kozesa WhatsApp yokka boba yakakukubira ku WhatsApp direct calls zisizikwata toyagala kundicodinga. So if you want to call me, use WhatsApp. You can use a message osobola kusindikira audio. Don't call olusimba mu meeting.